Kale obuwangwa akayimba k'omukulu Gerald Kiwewa era ntugamba nti tukyatambulira ddala bulungi nnyo tetujja kuva nti twogedde ku kirwadde kya coronavirus COVID-19 munaye embeera sinungi mu ggwanga mulaba ekibuga kyonna eky'e Kampala n'ebitundu byonna mulaba munaye teri mirimo tewaliyo kye bayita tax abatambira mu tax Museveni our beloved president yabagambye nti mubeere waka oba tulina kikujja waka please keep at home to be safe, clear and sound. Ne abantu baffe wonna abali mawanga agenjawulo eyo gye tutera okuwangalira manyi nti government ezenjawulo zagambye mubeere waka temutambula naye nno mmwe muli bulungiko kubanga government ya America egamba nti ejjayo sente nezuwa abantu baaya abakozi ba government ne babeera nga balinako ke balya ne babeera nga balina ke basobola okuspendinga nga bali waka naye ate nno ffe wano Uganda yattu obeereyo ku bizinga gy'ova era nga tugenda komawo bulungi nnyo ne mwana mulenzi Gerald Kiwewa akubuulidde embeera gy'atambuliramu abakyala baalina tukyagenda mu maaso tukyafumita emboozi gwebeerako ku eyes on you Semakula soda wabaki wano ku ABS yona ki ne Pastor Igana ki era nga nkomyewo ne Gerald naki Gerald coronavirus baluganye ndi bonywa akantu ke bayita akaroddo kasese obo bonna mbubukolera ddala bulungi nnyo naye ebbaalo abantu kati bazitadde mu buutu ebbaala bazigadde naye era tuyiya Gerald Kiwewa twakomye ku bandi twakomye ku kibiina kyakadonkamu wajja kibiina ki ekyo ekyakukwata ku mukono oba kye waleeta oba kye wajja nakyo bakiyita serubwatu singazi serubwatu kagita singazi kyabeeranga kyamirise eŋŋendo wala namwe mutobye n'omuziki wange tobye n'omuziki ffe twalina omuziki ogw'ombisanja mwana amirise eŋŋendo gyali akyaliyo Semakula amirise eŋŋendo mabanga mbajoni Misagga ba Vincent Muwonge bangi baali naye kati nze ate ne lwaki gwe wekka essaawa zino ayogera aboggola abalala balagawa anti nze nali nsembayo era ndowooza simanyi gye bali abamu baafa kati kojange yafa Semakula amirise eŋŋendo waali Misagga gye bali ne kati nze nalimu ng'akaana era kakati ate n'ebintu n'ebyokufuna abantu bamenye kitone mu kigo obayo bafaaza abaavu legulozi kyavuwaza faaza kikinga ate buli lunaku kitegeera fe abatudde wano tuli bakatuliki bafaaza baveeko sisobola kubavaako nga nze nakulira mu kigo Mirembe Maria Kasanda ajjudde enneema baasiye waffe Mirembe Maria Kasanda gye nakulirayo eyo ekibiina ekyo ekibiina bakiyita serubwatu kagita singazi mwendasooka nasanga nagenda okujja nasanga bateekateeka okukola ekyo bateeseteese okukola ekibiina ekyo nga amirise eŋŋendo ng'ava mu piikingi Semakula bave mu ntebe gita singazi nga Misagga bave mu super singazi mwegatte nga twegatta nze naliko naawe gamba nasanga bategese byabwe nze nagenderera ku luwuzi lwa kkojja akanda kano ninako wano tukali nanyigawo natandika nakuyiga ebidongo era mwendasooka okwogera nga halo ngandabye ekibokisi eddoboozi lyogerera mu kibokisi nenga bannange ate nga mpitiridde kitegeeraawo ngenda n'okuba endongo kyamukisa mu bindi kojja wange gyali giwera myaka 89 mu 89 n'afa kati bwe yafa ate nensooka nkwama nenzirayo nentuula maama wange oyo nalweiso n'atuma omuntu gwe bayita Sekabembe yafa naye najja nantwala mu Makula gita singazi at least yo Makula gita singazi yali maganjera yagonza Bernard Gonza oyo yali takyabiyimba naye nga yayimba edda enseeno madaala kambawulire abalala balinnya naye Gerald Kiwewa toli muto obwongo bwange bukwata yes naye toli muteera era nagamba nkuzi nze nakugamba mu luyimba oyina emeka sigonzi jukiza oyina emeka oyemeka emeka emyaka Gerald yakuba engolo ku mpewo nze sira kyenti kubya fumita emboozi wa Gerald kangubulye bwenti onzija kumulamwa bade kyawulira tubadde tukyali ku bandi y'emaganja manya nkyakujjira akati kankubulye saazi ne baleeta eyafulumya birigwawo nebigwawo ebintu by'enseno bigwawo nawe Semakula osobola ogandi omwana oyo akusinga obukulu osobola kyogera naye ate nga abantu gye butalina nsonyi naye ate nga tansinga kubanga omwana oba okola erinnya nga oli muto
abantu bakulira matuga gawe mangu ne mu bwongo nze nyina abasajja bakadde bensanga nabanga nakuwulira dda nga nkyasoma egindi kati jjukira ampulidde nga nze bwe nandibadde nsomero ekyokuna nga yali musinia nga nze nampulira ye kati natabala myaka girejo okuva girinze ye nga ali mu kyokuna gyalinnye okutuuka mu siniya olika mangu era mangu naye nze nyina abasajja bangi bentonera wano abayimbi nga sibasinga bukulu nolwo okuba nze nyinza okuba nga nkula bubi naye tadi nange neŋŋamba tukuze twebaze mukama si nsonga mbi osalibwa tukagita singazi bwe navayo nenzira mu makula gita singazi nnoyo yabangamu sawuda lubalala kabiriiti oba gyaliaŋŋamba tyali eyo abayimbi abo naye nsobola babanga musomesa kaweesa yima bamuwaya nabasangayo bamuwaya baafa nemusomesa kaweesa nabo baafa nensangayo kati awo babirizi bajja luvannyuma naye kafeero mwe yatusanga jo paul omugenzi era kafeero oyo bwe yajja nasanyuka nyo twakwatagana nyonyonyo nembeera nga nze kalenzi katuma nga ye muvubuka akabeera ku lusegere era yakola kyamaanyi nnyo mubyokunyigiriza omwenge naye gwali tonto nedda ssebo kafeero teyanywako ttonto kafeero yanywanga liralira yennyini ate nanyini lubutagamba lunuma tali nyini wowakana kale nzikiriza mwabinywanga mwe nze nanywanga naye oli yagula okyamunywa tonto anti nzikujja akafeero agula tonto omukulu kati nganze ngulira ebiwomerera omwenge omuto kubanga bwe tuba tugenze kati bwe tuba tugenda fene twatambuliranga mu motoka emu njijukira yali saafu karavani karavani tutambuliramu producer jakunoonya ku motoka eyo efaanana eti abantu bagirabe tutambuliramu byonna n'obufaliso n'obukibo bonna bena tutikka muli n'ebyuma ne kafeero baatugamba nga buli luguudo teyayisanga yabeerangayo n'omukyala nabo mwabateekanga mu motoka omu ati kati gwe byogera birala kati kkiriza eyabika akubuulire bagamba nti eddiba lyengo litta gwe noga nti ate litta wano nguli maama yali wekesa fumita emboozi bonna bafu lumba twagendanga akafeera ngulya tonta awomerera nga ye yegulira enkaatu kakati nga tugenda ffenna olw'ensonga nga ayagala nnyo mmanye waba asigadde waba ali kakati nga baba tebatuleka nekyagenda kunywamu wali we twabadde gutikale oba emotoka beetuuse okusimbula ojja nonnono nange nga ngenda munona nga tujja tulinnya bwetugenda bwetu kati yajja n'omukisa gwe nafulumya omuvubuka munnange ekiwulira kati luyimba tetukola kino lutunda kati ate olwo ffe ne tuvaamu ate netugenda mukibiina nemupaala abaatugobamu bayimbi bakadonga mwamupaaluuka bannange batuwummuza kugamba bamemba bangi kati fe batalina nnyo mugaso obudde obwo wali kaddoogo ng'oli wa muzeeyi tali okuyimba abantu bonna bafuluma bagenda okufuka bagenda okunywa sigala bwemaliriza nga badda ate nga bwemala kuyimba nga nange mpita eri madiga ate akulaba n'essaawa zino mbakubye emiggo bakuwulidde nange nguwulira omuziki fumita emboozi emiggo kakati otomalirizawo neŋŋenda nempakana ate ne bonava makula nengenda mbakana ne Benard Nsubuga Benard Nsubuga twavaayo tubeerayo ebbanga bwe twavaayo kati watuli wa Benard Nsubuga mukaabya ajja bajja bali mu peaking bajja ekibibi eyo oba tebakola soya oba biki ebyabalemesa nebabaga ndi maaso waliwo kabudongo budi waliwo kati bajja bagenda okusanga obwana kyetwekola mukalakata waya muziki walinze n'abalala bannange bakuba bafa bambi Kiseka Robert ne kalima ono yali abeera buwambe kakati nga tukuba omuziki kakati mukaabya bukyavaga obwana buno bukola bulungi n'agamba maama wange oyo nalweiso naalongo ali awo mu lutengo nama mukono n'amugamba nti waki toleeta akaana kali akaali kayimba ennyo buli obwana bwa Benard Nsubuga agamba ggwe agamba nze kati mukaabya maama agamba nti maama janoonya tumula ngenda agamba mukaabya nayagala ojja oyimbira mu piikingi nti nzani ayimbiramu ekyo ekibiina ekinene mwaka ki ogwo piiking we yali yakabye ennyo nga mukaabya atigomya abantu mukaabya ye ng'asemberekekako mwaka ki ebyemyaka byenkalubiriza nvaako nange olusubuzi basi ate nekyalo siri nnyo mupangisa nnyo kiri awo nti manye ennaku z'omwezi kati tumaliriza tujja mukaabya maama andeeta owa mukaabya nyigawo mu piikingi naye nga ndi wakubbirira bbalibbali
kati nga nyimba program yabwe eva wakasajja direct ya Kulumi Street wagulu wa park nkadde nga evayo nga fefe tuliko naye nga ndaiza wano nkulaba tutandikirawo wano tutandika okuyimba naye nga bwe nyimba nga abantu basimba layini nga baleta sente kati nayo luyimba lunyimba olw'okubonera abonya abaana nga abantu ate ngeri gyena lyakaana nga abantu baleta sente kati lumu tugenda ku sharing hall awo Sambya Kasajja saamanya nti ajja era ffenna tetwamanya nti ajja nanyini kibiina tuba tuli awo nga bwe yajja teyajja nemanja yimiriza eri abasembayo bapa sharing hall ng'ejjula bweti kati bwejjala nga batandika bakubula eggwanga nze nasookangawo gwe fungua barabara nga nze nfungua ate Kasajja tammanyi tandabangako awo kati bwe nyimba naye abantu bonna ne bava mu ntebe ne babanga batwala ebirabo ku olutaali ewafaaza ne baleeta sente ofunye sente ne baleeta naziryanga mu kimandaazi kabalagala buddo amuyita mbulugunyu balagala tuziteekamu n'ebirenge by'ente ekitege sente sina omugaso gwazo tonakumanya tepiyaga yabatesi balo gye nasookerako ne bansasula sente nembaga nsina gye nzitwala zigira zibeera awo nga sina mugaso gwazo nga sina magezi kwebyo kati Kasajja olwandaba so neggwa najja luvannyuma mpolampola najja emmanju namala neŋŋamba nfudde Kasajja ndabye agenda kungoba ne munnange ekyomukisa Kasajja bwe yali akola program twakolanga lwamukaga lwakutano Sande Kasajja bwe yali akola program yaddako ye yennyini program yava waggulu nga nze nsooka number 1 officially kuluno officially anti kiba official kubanga nannyinimu amaze okuteekako stamp awo ne mama wange naŋŋamba nti otya okufunye omulimu kati nensanyuka naye ate ekyakabi basasulwanga mwezi nga Kasajja okolera mwezi kati mukabi wano yampanga ye 5 2 3 neŋŋenda naye oli nakuteeka ku mwezi owulire Kasajja bwe yanteeka ku mwezi akasajja ku mutima omutwalo gumu mu kakaaga mama nnyabo nga gwofuna nga gwenfuna omwezi mulamba nga te mukabi yampanga ye 5 nga tinyuka neŋŋamba wayi neŋŋuma kati mukabi twakolamu ebbanga litwakola ntandika okuzanya nenzanita okuzanya Kayanda oyo oli gwe yali abizanya naye nabeera nga bagira kati mukabi ne bagenda bakola ekibiina ne bandekayo emboozi ya Gerald Kiwewa enyuma ate teggwayo era gwali ku eyes on you nkugamba bugambi nti beerako buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo Gerald Kiwewa njagala okubuuza ku nnyimba ze wali okubye gwe weeronderemu oluyimba kintu kiba kizibu nnyo gw'omwagalwa gw'omulabi okugamba nti birungi ki bye wali ofunye era birungi ki yogerayo ekintu kimu ekikusanyusa mu bulamu bwo kiyinza okukulema ate nga mwattu buli kiseera obeera osanyuse ne bakugamba kintu ki ekisinga okukunyiiza era ekyali kikugyeko waya nakyo ne kikulema okulonda kekadde kati nnyingirire mwana mulenzi Gerald Kiwewa mubuuze mu nnyimba zonna ze yali akubye okuva ku lwatandika paka leero luyimba ki lwe yeewulira bw'ataŋŋambe nti zonna oba oli awajja kuŋŋamba luno oba luli luyimba ki gwe lwowulira eggaali ekozeeko sizzaako kirala producer kuba gaali ekozeeko tulabe oluyimba olwo bwe tumala oddulaba ate era ngenda kubuuza ekibuuzo ekirala ku ssaawa eno yennyini mu nnyimba ezizo olwo gambye eggaali ekozeeko ojja kukkiriziganya nange gwe omulabi waffe nti gaali ekozeeko kyasukka kati ate mu bayimbi abaliwo e Uganda wano saawudde mukazi oba musajja omuyimbi ng'alina oluyimba gwe lwowulira olukolera oba mu kadongo kamu oba mu dancehall reggae oba mu hip hop oba mu luga flow olu bw'olwogera nga producer akuba kati nze natondebwa siri musosoze ekisookera ddala ndi muzadde ate ndi mukuŋŋaanya abayimbi bonna nondera oluyimba lumu lw'osinga okunyumirwa kale si okwagala okunyumirwa mu bayimbi abalala kikyuseemu bonna obaagala tukkiriza abayimbi mbaagala naye oluyimba lusinga okunyumira mu bayimbi abalala ate nze ate kati nyimba ezisinga okunyumira kanko ze scatters wegendereze ekyosiga kubanga ekyo kyolikungula olibaako otuuka ng'osasulwa byonna ebyo bye weekoledde totubuzaabuza ekyo kyenyumirwa nkitegedde si gwe onsiimira ssebo nkitegedde kati tugamba nti si gwe onsiimira tompala mpafala naawe olwamisa kiro enyimba zenyumirwa nzimanyi nandikugambye nti olwange lwe lusinga okunyumira kati mu bayimbi wano
abayimbi bonna mbanyumirwa bono banyumirwa n'ennyimba zaabwe zinyumirwa zaabwe nzinyumirwa wabula omuntu wabayimbyemu ebiseera ebisinga obungi ntera omuyita ne muganda naye omanyi katono nafulumya luyimba olwo waliwo akantu kali bw'abakkiriza manyi munange batugamba tulina engezigezi ekiva olaba abayimbi abakadonkamu abali basinga obungi bagamba ngambi fe abayimbi bakadonkamu tulemesa mu abayimbi bakadonkamu abagize abayitamu balemesa abakola ki abajja ekyomukisa omulungi Katonda nakireeta nga bulabo yalese violet yona nsimeni corona violet ati ekyomukisa omulungi kyekyo netufulumya ennyimba zaffaawo eza kubanku egaali ekozeeku kabimbi kameme shedalu ndabada okuze paleegwa serebende yani ebyo byonna bawolokagane bafulumya bandi bonna bafulumya kati bana abayimbi abapya abajja ne bagamba mbufe tutatikawo iki enkokola tetugambe ekyo kitono nnyo ffe bino tetwasobola bisuubule netuddamu kemabeka tekali kakodyo nga zibaweddeko jali kiwala yawe leka tulimbalimba andi era kyegambe kyekugambira ngenda kukugamba nti kati okutandika nebbanga bweriti tugenda kuddamu tusubulule kale aizon you abakadonkamu abaliwo bamanyi ennaku zino abaliwo gwoliwo bemugamba nti webali ffe bukya tusirisa kubaka nenze ntutte emyaka kale kanjogera abaliwo abakadonkamu anti ombuuziza abdumulasi bebaliko kati nkugamba bwe Vincent Segawa bebaliko kati regimu tugibala abo kyokka tebakyayimba obaza tuyimba netukyagamba bakiweewa bawaluka gasebbaale mukaabya gundi saagala osokoba bali abo bateeka awo nga walukagga ffenaawo tosoka kutubala kati ani kati njagala obale abayimbi nkulaga nkujjawo kiri ate nenduga naye tomuteekayo eno begenda okwogera naye musembezesembezeeko ene waffe gye tuli akati esaawa zino abayimbi betulaba abakadonkamu okumanya bagayalidde ekisaawe kyaffe mwe abayimbi bakadonkamu abakulu abajja kino kibagamba mwana ekintu kino twasanga bakitambuziza abasajja netukyongeramu amaanyi netulowooza ate mwe abamu nemutakugira bulungi nemukukulumamu nti no oba zaalizi radio simanyi nti tezikuba nyimba zammwe oba tv naffe netubawamu gaapu bannaayo naye gaapu gye tubawaddemu tulaba ekinankani mukivuga mutandise kikiika muti industry yaffe mugijjawo basi dunia ewomogosemu ebituli twakaleterera enno nga bwe mwagisanga kuba kati bwe ndaba abayimbi abaliwo ennaku zino bwenduleeko eyo ndaba bakadonkamu bakubayo enjuba jamiru ne bakubayo gundi buyondo edi ne bakubayo ani omulala olabo banoonyeza na mukiwato nga mazino babalya kunga kadongo kamu bayimba bakadonkamu benda bakubayo bayimba naye kituufu babulamu amaanyi katusimbe wakati awo akyali ku programu eno tugambye nti tulaba akayimba ka musajja mukulu Gerald Kiwewa amaze okuba babulira nti abayimbi bakadonkamu ekintu mukivuga mukiyuza basi dunia mugireke beero origino mukube ekintu nga mukizza eno abaana aba dancehall reggae dancehall babalyako show mwe betulinda abavubuka bayogeddeko n'olwensonga eyo katugende mu kayimba ako tugende mu tabbiro omuyimbi wo tujja kuwulira Gerald Kiwewa abayimbi kye bamugamba abatuuze kye bamugamba bamutabbidde ki bamusabye eki we tumala okulaba akanyomerako tabbira tujja kwa tukomawo nga ate tukusiibula nga tulabika nti tugenda ku nkomerero y'entandikwa ya programu eno oli ku eyes on you Semakula soda wabakyala Gerald Kiwewa genda mu studio era nga ngamba nti lemerako beerako tukyatambula